kampeyini ezasembyeyo mu kiro ekyakeesezza olwaleero, Clinton ne Trump basuubiza abalonzi baabwe eggulu n'ensi okulaba nga bawangula obululu bwabwe. Okusinziira ku mukutu gw'amawulire oguyitibwa Real Clear Politics, Clinton asinza Trump abawagizi ebitundu 3.2 ku buli 100 era ng'okunoonyereza kuno kwakoleddwa mu kiro ekyakeesezza olwaleero. Mu ssaza erimu ku gasinga obutono era nga lye lisooka okulonda erimanyiddwa nga Dexville Notch eririnaanye New Hampshire nga lirimu abantu abalonda 8 bokka balonze ekiro, Clinton yafunye obululu 4 ate Trump gwe bali naye mu lwokaano n'afuna obululu 2 bokka. Ababiri banesira balitadde ku masaza 15 agagenda okusalawo ani abawangudde entebe y'obwa pulezidenti. Amasaza gano kuliko Arizona, Colorado, Florida, Georgia, North Carolina, Michigan, Nevada n'amalala. Ekifuula amasaza gano ag'enkizo mu kusalawo ani pulezidenti wa Amerika y'ensonga nti go tegalina kyekubiira ku kibiina kya byabufuzi kyonna era ng'obuwagizi mu masaza gano bwekuusa ku ngeri ababa beesimbyewo gye baba bategeseemu kampeyini zaabwe okusingira ddala ku nsonga ezikwata ku buli Mumerika. G'amasaza amalala ng'oggyeko gano 15 go gamanyiddwa mu lwatu nti galina ebibiina by'obufuzi bye gawagira era ng'obuwagizi mu masaza gano buba bwoyo aba yeesimbyewo okuva mu kibiina kye baba bawagira. This is Kingdom TV.